Yes, sawa zino tuba tuyingiddewo oli ku Yugi Update TV kusinzira obbanga otuwuliriza. Ngenda maaso n'okutumirako nnyo mikwano gyange mwenna abeekuumira ku Yugi Update TV. Mwebale mukola omulimu ogw'ettendo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Mwebale omulimu gw'omukola ogw'amaanyi ogw'obutakoowa okulaba nga mubeerako nnyo ku Yugi Update TV. Ne mujja mu comment section ne mulayikinga ne musharinga mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo mwenna bannakyukakyuka. Tugende maaso n'okusaasira baganda baffe abali South Africa. South Africa abadde tebitambula bulungi ennaku zino naye katubasabire musobole okuba nga n'ekyo mukivuunuka. Ba freedom fighter abawangalira mu South Africa twagala tubeere nga tubasabira kino nakyo mbeere nga mukivuunuka. Mbalamusizzaako nnyo olwali lunaku lwa Sunday, kansuubire nti abavudde ku chaachi n'abagenzeeyo abangi tebannadda, naye abagenze okutendereza omutonzi nammwe tubasabira bitambule bulungi. Oba oli awo bibatambulire bulungi, ebintu bitambule bukwakku. Abagenze mu ggandayo lya weekend okulya obulamu nammwe munaatusangayo. Kati kyeyalingako munno mutegeeze tugenda kuba nga tusimbudde omulamwa gw'olwaleero ngutaddewo. Nsuubira leero comment section kweziri, comment kweziri. Abanajja mu comment section okuteesa okuteekayo ebirowoozo okusinziira ku mulamwa gwe tugenda okutambula nagwo olunaku olwaleero. Omulamwa guno wakinguleese, waliwo akatambaala akabisse bannayuganda amaaso tebali mu kuyisaawo. Waliwo akatambaala akali mu kuyitawo akabisse bannayuganda amaaso, so kino tulina okuba nga tukitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Omulamwa ogwo gwe tugenda okuba nga tusinziirirako okutemaatema n'okutegeeza bannayuganda ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nabagambye nti muli ku Yugi Update TV, emusinzire okuba nga mutuwuliriza. Koola munno ashiyalinge, koola munno ashiyalinge. Nibaza baganda bange abatera okujja mu comment section bateekayo endowooza zammwe. Olwo nange nkola obuvunaanyizibwa okubali kuganizinga batumirako wali wajja ngamutumirako. Omanyi nabagamba nti ebintu ebisinga bye tukola, ebintu ebimu olaba ng'ekintu ekibeera ekitono ku sayidi ekyoba okoze, naye ekigambo kimu bibiri by'oba oyogedde ebeera message ya buwanguzi eri omuntu omu omulala, era libeera ssuubi lya muntu oli omulala. So ebigambo byo tobinyoomanga kubanga gweka ayinza okuba nga abinyooma, naye ku balala bwe babiwulira bafuna essuubi mu mitima gyabwe. Bwe tumanyi kintu kisanyusa mu bulamu bwo ng'obadde hopeless, n'ofuna omuntu ayogera ekigambo ky'essuubi mu bulamu bwo, bwe tumanyi wekiwulikika. So ebintu bino temuva mu binyooma. Tuleme okunyooma ensonga eno tugitwalire ddala nti eri siriyasi. Tutwale ensonga nti eri siriyasi. Tuba tulina kukolera wamu bukuyege. Buli alina idea kijja kuluma nnyo okubanga idea yo yebadde genda okutaasa enkumi n'enkumi z'abannayuganda, kyokka n'osalawo ogituulire n'ogisirikira n'otavaayo kugyatula. So yembeera tugivumirira ddala nnyo. Vaayo oyogere, vaayo oyatule. Tukyagenda mu maaso. Ngenze mujjejjejjeko awo muwerewereko olamuno. Yugi Update TV twatandise dda tusumuludde. Batumiddeko abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, Canada, bali mu London batumiddeko, bali mu Canada, bali mu Russia, Asia. Muna message zammwe nziraba kuba ekitulemye okuzuulula tukyabuliddwayo bannakisa ab'ekisa okutuyambako. Contribution ekyatulemye bannange olw'okuba nga twetaaga ebyuma machines ezisobola okubeera nga zituyambako okuba nga tufuna empeereza nnungi, ezanga kamera, computer system, etagayo mixers,
ebyuma byaffe bikadde so ensonga ng'eyo tuba tugyetaagira ddala bulungi nnyo twetaagira ddala ensonga so tubakubiriza mwenna mwenna alina obuyambi alina kasobola otuwaayo okateekaawo osobola okujja mu comment section nti bannange nze nyinayo keekati weekati wekakonna konna konna kosobodde otuwa tukaaniriza nkyatereeza maloboozi gaffe wano abali mu comment section mujje mumbuulire oba eddoboozi mumpulire oba eddoboozi liri kiriya abali mu comment section mutubuulire eddoboozi kweriri muveeyo mutubuulire oba eddoboozi kweri bane tetwagala kukola era byetwogedde bibeere nga tebiina mulamwa gwe bikoze kijja kulumanya kubanga ebigambo ebigenda okwogerwa bigenda kubeera nga byanjawulo omulamwa gw'olwaleero gugenda kubeeramu okuyiga si kwe kusomesa kwe tugenda osomesa nga kwa bulijjo wuliriza njagala owulirize si kwe kusomesa okwaki okwa bulijjo wabula njagala tusimbule nga banno mmwe mwenna mwenna mubategeezezzaako ku kigenda mu maaso omulamwa gw'olwaleero tegugenda kubeera mutono nga woolowooza kakati receiving His Excellency Robert Kyagulanyi. Flight has already touched down, so tugenda kuba receiving njagala okutegeeza bw'ali eyo ng'olina kyogenda mu maaso n'okugattako nga gwe kyokola olabanga ekitayamba ng'abalala bakussa saagala oggwemu maanyi bangi bagenda kuvaayo bakussa kya mugaso nnyo eri ggwe okutegeera enti newankubadde oli mulungi kyenkana ki eri abantu abalala tekijja kubafuula bo kubeera balungi gy'oli ekyo olina okukitegeera nkugambye kya mugaso nnyo njagala okwata eppeera nyina okugobera ng'olina wonoti kya mugaso nnyo ggwe okutegeera nti newankubadde oli wa mugaso nnyo oli mulungi nnyo eri abantu abasigadde abakwetoolodde olw'okuba ng'oli mulungi nnyo ekiyitiridde gye bali bo munnange tekigenda bafuula balungi gy'oli ekyo osaanidde okimanye naye tekitegeeza nti nno komekkereza obwo obulungi bw'ogenda mu maaso n'okubakolera oba n'okukola kubanga gye bujjako kino kirina omuwendo ogw'okusasulwa era nabo balituuka mu dda ne balikogonayizinga nti gundi abadde mulungi gye tuli naye tetwasobola kibikogonayizinga balituuka ekiseera ne balikogonayizinga kitegedde ekintu ekyo bangi bajja kujja bakubuuze ng'obuze ng'okyuse
ekijjo babuuza ekibuuzo ekifaanaganako bwekityo nti ng'okyusa lwa nsonga tokyabakolera biki bibaagala ebibagattako wabula tebafaayo ku bikiggu ebikugattako mu bulamu wabula bafa ku ebyo ebibagattako era buli w'okyusa ne weezuula kikyoteekeddwa okukola bajja kuvaayo nkuyanja bakugambe terukyakutegeera ng'okyuse kubanga tokyabakolera biki bibaagala kati okola ku bigatta ku bulamu bwo nabukigatta ku nsi yo. Waliwo ekiseera wootuuka n'orealizinga nti tokyasobola kudipendingira ku bantu bano, olina okuyiga okwedipendingirako. Wuliriza kati lwaki njogedde ebigambo ebyo. Njagala otunula Robert Kyagulanyi Ssentamu ebirungi n'obulungi bwakoze abantu obutagambika, okwewaayo kwe yeewaddeyo, buli kimu kyakoze. Njagala obitunuulire ng'omukwano gwange ali yampuliriza, n'oluvannyuma otunuulire abantu ensiima yaabwe ne kommentisi zaabwe zibakoze ku bintu byonna Kyagulanyi bye exercisinze mu ggwanga muno, ng'otunuulidde bimeka byayolekedde okufiirwa mu byagenda mu maaso n'okukolera abantu. Wabula ye tatunuulidde biki byagenda kufiirwa, atunuulidde nnyo biki byayinza okugatta ku bantu na biki byayinza okubakolera. Newankubadde akimanyi mu mbeera eno saddaaka eri emu gye yawaayo ey'okufiirwa ebyo yali amaze okuba ng'akolerera mu bulamu bwe nga tannajja mu bantu mmwe. Ekyo teyakitunuulira, abula yatunuulira kiki eŋŋenda okuba nga ngatta ku bantu bano, kiki emba mbakolera, nveeyo ntya. Olidde ensonga eyo, nveeyo ntya. Kakati Kyagulanyi atandika okukirerayizinga nti abantu bano bagenda atandika okumulaba nti akyuse. Lwaki batandise dde omulaba nga akyuse? Bye bibuuzo byolaba ku social media ebibuuzibwa. Kati Kyagulanyi ozzaako ki? Ki kye muzzaako? Babuuza ebibuuzo ebyo olw'ensonga nti balaba alinga atandise okubagwamu. Kati kkiriza obagaana, Red Zone TV webale kubeerako, obubakawo butuuse, webale kubeerako era tambuza akatambi, tambuza vidiyo etuuke ku bye twagala, message eno etuuke ku bangi be tuli mu kukoonako. Kati abatannaba kubanga beeyunga ku mukutu guno, kati Red Zone TV koze kijja tuyambako ne bana bagenda mu maaso n'okuteekako obubaka bwabwe wano mu comment section, message yaabwe esobole okuba nga etambuzibwa bulungi nnyo. N'abalala tujja kuba tubali organizinga mwongere okubeera nga mujja. Kaakati njagala okutegeeza mmwe ababuuza ebibuuzo ebifaanaganako ebito nti muzzaako ki? Beebo kati ababuuza ekibuuzo nti ng'okyuse balaba akyuse takyakola bye baagala, directions badde bamusuubiramu si gyakutte. Kati kkiriza obagaana, Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali mu byabufuzi ng'ayimiriddewo ku lwa bannayuganda abasinga. Tukkirize nze naawe batugaane, takyajja mu byabufuzi bya Uganda ng'ayimiriddewo ku munnayuganda. Kyolaba mugenda kumuvuma, mugenda kukola ki nti ali mu bazungu, atabala bazungu, aliddemu ensi y'olukwe, agenda kutongoza ebisiyaga. Whatever measure Kyagulanyi gy'ayinza okukozesa okukyusa eggwanga, kati nze muwagira, kubanga abagezezzaako n'abalaga nti nange ebyo si byagala, njagala kuyitamu mmwe abantu. Kibalemye okulikoganizinga, kibalemye okukola, mulemeddwe omusapootinga. Eky'okumuyaayaanira n'ekyokumulonda tekimala bannange, tukkirize, tekimala kuleetawo nkyukakyuka. Enkyukakyuka teri mu kuyaayaanira muntu, teri mu kumuwaga, teri mu kujja kulaale mu nnamba ennene, si kye kitegeeza. Teri kujja buzya kusuula kalulu kyokka kyokka, si we kikoma.
wabula kiri ne mu kubanja obuwanguzi bwammwe, kiri mu kubanja omukulembeze wammwe. Ddala bannayuganda mwabanjiza omukulembeze wammwe. Awo mba mugamba nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mwalonda mwabanjiza omukulembeze wammwe. Mu Uganda temubadde mukulayira. Lwaki temwava ne mugamba ffe tubadde tusuubira ajja okulayira si oyo? Mwavaayo ddi? So ebintu bwe bityo waliwo avudde wano comment naga politics tayamba ye fe abamanyi naffe naye ayina ebizibu bye. ono naayitibwa Ambitious Dennis. Kati Ambitious Dennis kanvuddemu kino ekigambo. Bulijjo nsiba mbagamba nti bannayuganda ekisinza obbasibako ebizibu byammwe bye mulabanga ebizibu just si bizibu just challenges ebisoomozebwa ebyakaseera obuseera. Lwaki mubirabanga ebizibu? Lwa nsonga temulaba bizibu bya bannammwe ng'ebyammwe. Bwe munaatandika okulaba ebizibu by'omuntu omulala ng'ebyammwe nga bibakwatako, nammwe ebyammwe bijja kukwatibwako. Kati ensonga lwaki muli buli omu alina ebizibu bye temweyamba? Temumanyi kulwanirira for justice. Ng'omanyi buli nsonga egenda mu maaso osobola ogirabanga etakukwatako, naye waliwo ekintu kino we kyetoololwa ne kituuka ne kibakwatako. Buli muntu n'olaba nga kikkutteko. Waliwo ekyetoololwa n'olaba nga kikkutteko. Oba oli awo gwe oli comfortable ogenda owulira sengaawo alaajana, ogenda owulira kikutte ku maamawo, kikutte ku jjajjaawo. So ensonga zino tuleme okubalaata tuzitwale ng'ensonga eziri serious nti zigattako newankubadde oli mu bizibu bitya. Ebibi bisiŋŋana. Ebibi bisiŋŋana. Kati olina ebizibu byo. Kati omusajja wajja n'akusenda mu kayumba kaako k'olimu n'akugamba nti kali mu pulaani. Awo ogobebwa ku mulimu gw'oliko. So ebibi bisiŋŋana. So tulemereko bulemezi, tetukoowa tugende mu maaso n'okulemerako enkyukakyuka. Ne bajjajjaffe tebakoowa, singa baakoowanga. Okimanyi waliwo wootuuka ekiseera ng'ofundiziddwa nga tolabawo penetration n'emu, nga tolabawo kkubo na limu. Naye omanyi akaseera ako k'obeeramu ng'ofundiziddwa nga tolabawo we out, ne mulabewo aba afundiziddwa ng'apoye, naye nga ali mu kuritreatinga kuddayo ng'alemereddwa, kyokka naawe ng'olaba olemereddwa nga naawe oyagala kivaamu, ate awo wasinga okuba nga wava obuwanguzi. So nze mbakuutirawo nti tulemereko newankubadde ebintu tubiturayingako ne bisigala nga bye bimu lubeerera, ekibifuula okuba nga bye bimu y'engeri gye tubikolamu etakyukamu. Y'engeri gye tubizanyisaamu yebifuula ekintu ekimu. Kati ensonga endala gyenja nagambye funa ppeni. Mu byobufuzi ekisinze n'ossuula ebyobufuzi by'e Uganda ti omuntu kasita avaayo n'akola ekintu be kinyiiza, sigamba nti no buli kadde ekintu ky'oba ogenda okukola kigenda sanyusa buli omu, naye gwe kinyiizizza ki ky'oba olina okukola, ki ky'osaanidde okukola. Kobeere nga mwenna muli ku sayidi emu, waliwo omukulembeze waateekeddwa okukola ekintu nga tekitwaliramu mwenna nga bamukibanyiiza. Ye mukulembeze. Wano kye tulina okukola kye ki? Olina okuyiga okurespektinga abantu newankubadde olaba tebakigwanira mu kaseera ako barespektinga. Oba osobola okunyiga ejjo ng'akoze ekintu n'ogamba kampamule gundi ono kamulamule kino kyakoze. Bye bisinga otukkiriza ffe abali ku nkyukakyuka mutuzza emabega. Okulaga omuntu respect
newankubadde takigwanira mu kaseera ako tekitegeeza nti nno ddala ekitiibwa abadde akigwanira. Nedda, wabula kireflectinga karakitaazi zo mu nsonga eno gy'oba oliko. Okitegeera, fe waliwo wootuuka n'obuuza n'omuntu nga tewasa tomugwanidde namubuuza, naye tekitegeeza nti naasaanidde ekitiibwa ekyo era kyalina ky'oba omuwadde, wabula ekyo ekikola ky'oba okoze kireflectinga karakitaazi zo nti gwe ekyo ky'oli, era y'ensonga engeri gy'oba oyagala abalala bakuyiseemu. Ekitiibwa kiba kya muwendo n'okusinga ebikolwa. So omuntu n'aba takurespektinze, tagwanira kitiibwa ekyo, kimulage okumulaga nti nno gwe ekyo ky'oli kyekyo omukulembeze. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazze abasigamu ensangi zonna azze abalaga okurespektinga abalala newankubadde tebakigwana. Okubuulirira omuntu si kibi, okubuulirira omuntu si kibi, naye waliwo abalaba ebikolwa nga bigenda mu maaso naddala mu exercise eno tuliko. Exercise gye tuliko ye exercise ebeera ku paniki. Kitwale nga ttiimu y'omupiira eri ku final, kooki ayina 80% okukola ensobi ezimuwanguza. Lwaki? Kubeera aba ali ku paniki, agamba oba nyingizeewo ono, oba nkole kino, oba naakola kino, oba nkyuse kino. So we gutyo n'omuzannyo gw'ebyobufuzi naddala ate kati ffe abali mu nkyukakyuka, paniki gye tubaako ebeera waggulu nnyo, kuba tuba tugamba oba we tunaakola kino tunaavaayo na kino. Buli kimu n'olaba nga tugezezzaako, naye tekitegeeza nti nno tulemereddwa. Failure is the foundation of success. Ekyo olina okukimanya. Ate omuntu agezezzaako n'agwa tabeera ng'oli atagezangako. Gw'obeerako newomanyi w'ogenda otandikira, wagwira luli tojja kugwawo nate, kyokka eyakatandika yajja ggwiraawo, kubanga gw'ojja kubeera ne experience. Tuli bumu. Tukyagenda mu maaso. Kakati abantu abasinga mugenda ne mugamba ne muleeta ebibuuzo. Abantu bonna bakyawaganye n'ekibiina kyaffe. Lwaki omukulembeze abasinga agenda ayogera nabo, abaddiramu n'ayogera nabo? Kino kye nnyinza obbagamba nti mubeere balungi okusonyiwa eri abantu abalala, kubanga gye bujjako obeetaaga mu struggle eno. Weetaaga coordinatinga na buli muntu, weetaaga connection z'abantu abo, kubanga buli muntu ayina kye tumwetaagako. Tetwatondebwa nga tuli kyekimu. So mubeere basaale mu kusonyiwa abantu abo gye bujja mugenda beetaaga, naye temuba basiru kimala okuddamu okubeesiga. Ensonga eyo ngategedde bulungi. Mubeere balungi ekimala okubasonyiwa abantu abo ababa bayisobi, ababa bakosa, oba ababa bakosa mu nkyukakyuka, mu struggle. Mubeere balungi ekimala mubasonyiwe, temubajajinga, temubalamula, naye temubeera basiru ekimala okuddamu okubeesiga nate. Musonyiwe naye teweerabira luwenda lwe yayitamu okukukosa. Ekyo kijjukire, ng'omuntu takyuka kyonna. Obeera ne mukazi wo ewaka n'osanga ng'akuteera obutwa mu butunda, n'omusonyiwa, tekitegeeza nti nno enkeera onywa akatunda ke. Omusonyiye tekitegeeza nti enkeera nywa akatunda ke.
woba osonyiye omuntu obuvunaanyizibwa kati bubeera ku ye okutandika okwetereeza n'ensonyi ziba ku sayidi ye. Wuliriza, ensonga ngimaze. Ensonga ey'okubiri, ndi mu kunogolayo nsonga zitunafuyizza. Muyige okwatula n'okwatulira abantu be mulaba abakola obubi era abawaba n'abawabya ekibiina n'abawabya enteekateeka z'ekibiina, abawabya enkulaakulana, abawabya enkyukakyuka. Muyige okubaatulira, temubanga na nsonyi bantu abo newankubadde banene kyenkana ki. Lwaki? Temubeeranga na nsonyi era temuzifunanga. Kubanga njagala owulirize kino, okutya oba ensonyi zibeerawo mu lutemya lwa liiso. Kyokka okwejjusa kubeerawo lubeerera. Buli kadde ojja kuba wejjusa ke singa twakola kino ng'obudde bukyali, singa twamugambako ng'obudde bukyali. Kati okimanyi bangi bakyali mu kwejjusa okufa kwa Muhammad Sseggirinya, abaali balina obusobozi bw'okukola ekintu ne bagaana okukola ekyo baali bateekeddwa okukola. Kyemwali muteekeddwa okukola n'okuyimusa jasiti eddoboozi nti bannanga omusajja waakiti mumuta. Okuswala eri abo abantu b'okolera kyali jasiti, kitwala jasiti lutemya lwa liiso. Bagambe nga twali tetumusuubira kutuvaamu kwogera kigambo ekyo. Naye ng'okyogedde n'osonyiwala gye bali okuba walya ssente zaabwe naye nga bamutadde. Gaani okwejjusa olubeerera paka kati abantu abo bakyejjusa. So ky'oba olaba nkugamba, ky'osobola okukola ng'olaba kirina kye kitaakiriza, tekikwasanga nsonyi kwogera, kubanga ensonyi zibeerawo mu lutemya lwa liiso. Naye ate okwejjusa kubeerawo lubeerera. Kibanga w'onootambula n'osanga omuwala omulungi oba omukyala omulungi okwetaaga omugambayo ekigambo n'otya. Otya sekendisi 2 okumugambako oba okumubuuzaako. Jasiti mu lutemya lwa liiso okuswala okwo kwotya okukulemesa okukola ebintu ebisinga. Kyokka n'ovaawo newejjusa obulamu bwo bwonna otandika kukkuluma wekka wekka. So kino njagala mukitegeere era mukiyige nti okutya kubeerawo mu lutemya lwa liiso, kyokka ate okwejjusa kubeerawo lubeerera. Ffe tukyejjusa ebintu bingi nnyo. Twejjusa ebintu bingi nnyo bye tutaasobola kwogerako, bye tutaasobola kuvaayo ku advocatingako. Bannaffe obulamu bwabwe ne bugenda bwe butyo, naye nga tubadde n'eddoboozi erisobola okubataasa naye nga tetukikoze. Ne tubeera mu kwejjusa buli kadde. Lwaki tubeera mu mbeera eyo? Lwaki tubeera mu mbeera eno? Ashaka ebuuzizza mu banne ekyo ekigenda mu maaso ojja kimanya, naye weebale kubeerako. Kati gwe nga w'okibuuzizza gulowooza bameka abatakimanyi. Kyoba okola sheyali nga busheyalinze vidiyo eno n'abalala nabo balina kwebuuza kibuuzo kyekimu nga kyobuuzizza. Naye nga tubaanirizaako nnyo, oli ku UG Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza. Kakati wuliriza na kino, kano nako kawandiike. Obadde okimanyi nti osobola okusonyiwa omuntu naye kyokka kyokka nga toyina kintu na kimu ky'omwetaagako era nga toyina ky'oyagala kukola naye n'omusonyiwa? Nga enewe sikwetaaga, toyina kyongattako naye nkusonyiwa. Era kino ky'otegedde okuba ng'omanyi. Nti okusonyiwa, kino kye mulina okutegeera nti okusonyiwa abantu balina okukitegeera nti okusonyiwa kya kiseera ekyayita.
era n'okutabagana biba bya biseera byayita, wabula tebisalirawo magenda gaffe oba tebisalirawo nkiyite ntya our future consideration. They cannot decide for our future consideration. Tekisalawo ki kyetugenda okubeera, kyetugenda okukola gye bujja mu maaso. Okusonyiwa tekitegeeza nti katoolo nkwatagane naawe kubiddako mu maaso nti tukwatagane. Waliwo abambagaza gundi onsonyiye, natandika gundi engeri gye yansonyiye, mbadde njagala kweyazika ku mmotokayo, mbadde njagala kweyazikako ku kino, mbadde engeri gye yansonyiye. Mumaze emyezi ng'esatu temwenyega, abula omusonyiye. Kati olwalaba njagala okutegeeza tukulanga nsobi eyo. Okusonyiwa kusalawo eri ebyayita n'okutabagana okwayita, wabula si bya maaso gaffe oba si future na present bye tugenda mu maaso nabyo. Ekyo ndowooza okitegedde bulungi nnyo. So mulekere okukola ensobi mu minor mistakes ze mugenda mu maaso n'okukola. Okitegeera ekintu ekyo. Abantu wano ndala point gye njagala okwogerako. Tubadde tumaze ebbanga ddene ng'Abaganda tetuyinaayo muntu gwe tusobola kulicoganizinga na kubiibiita mu bukulembeze wano obwa Uganda. Mukama n'agenda abikako akasubi n'abaleetera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mugenda mulaajana nga mugamba Abaganda tebafuga, kyokka bwe bajja mubaleka wabweru mubalwanirira. Kyokka musobola okulwanirira ab'ewabbali, bajja ne batandika obbajeeza ne babatuntuza. Tunatandika ddi okulicoganizinga ebintu bino nti tubyetaaga mu kaseera kano. Tulitandika ddi okutunuulira ekintu nga tetukitunuulira ku lwaleero, wabula nga tukibuusiza amaaso tutunuulira mu future ejja kigenda kubeera kitya. Omanye amawanga ageegomba okuba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abirongenga mu mawanga ago, okubanga bo balaba aba abateereddewo lebo y'amaanyi mu ggwanga. Ye mmwe Abaganda mwetaaga bamali bakola ki kye mukyalinda okubakola? Ekisooka ku maapu babasiimuulako, nandigere nti no mulinda kubajja ku maapu ya Uganda nti temuliimu, olwedde babasiimuulako. Abammwe baba battidde buli kimu, naye mmwe abasonyiwa ne mwerabira muli baawa? Mmwe abasonyiwa ne mwerabira amangu ago muli baawa? Era ekyo ekibuuzo njagala kibabuuza, njagala mukinziremu. Okuuma obusungu sometimes kyetaagisa n'omulabewo okutegeera nti nno omuntu oyo munyiivu olw'ekikolwa kino kye nagenda mu maaso n'okukola. Mu buli bajja ne babakola ebintu ebiteetaagisa ne musirika ne mubeera awo ne mugaba Mukama y'amanyi. Teri kukkiriza kutaliiko bikolwa, ekyo njagala mukitegeere. Bw'omala okugamba nti Mukama y'amanyi ajja babeerawo deni gattako ekikolwa, kubanga w'otunuulira n'ebigenda mu maaso mu bitabo byonna ebyawandiikibwa oba bwannabbi oba batume bonna ebyamagero bye baakolanga baateekangamu omukono gwabwe, baabeerangako ekikolwa kye baakola. Musa ekyokuwanika omuggo okwabuluzaamu amazzi mu nnyanja kyali kikye? Kyali kikolwa kiki? Wabula amazzi okweyabuluzaamu kyali kikolwa kya Mukama. Kati kitegeeza okuwanika omuggo okwo okwabuluza amazzi kwa Mukama. Kati waliwo ebintu ebimu wano by'otandidde okuba ng'oteekamu omukono nga gwe alina obiteekako omukono, then Mukama n'akuyambira awo. Buli kimu tokikolesa Mukama, wabula Mukama naye anoonya waba atandikira okukuyamba. Wa w'otadde omukono amuddeyo ne muwoza naddala tujja ate mu bizinesi, ogenda n'ojja obuuza pange sina mu sente siziraba, obwavu tolina mulimu, tolina kyokola. Kati Mukama oyagala akuteeremu omukisa. Ki kyoyagala akuteeremu omukisa? Oli mu kusabira mukisa, oyagala aguteekewa? Oli kwagala kifo ky'abammemba bwa paliyamenti tosomye?
gw'oyagala obeereyo otya ogenda kugendayo otya kyokka osomye olemereddwa okweyigiriza oluzungu tolumanyi ogenda kuteesa ki mu paliyamenti ebintu ebimu temwetaaga mubakaka ebintu ebimu byetaaga mmwe ne mubyerabirako nga mmwe ddala kyoyagala okozeewo kyo kifuna kati saa zino luba Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze enjagala. That's why bwe yabadde mu Amerika bamubuuzizza ebibuuzo bino wammanga nga bamubuuza nti golowooza bannayuganda oba bannansi bakutunuulidde nga presidential figure n'abagamba nedda ba presidential figure bangi lwaki aba abuuzibwa ekibuuzo ng'ekyo kitegeeza nti abuuziddwa is recognized to be a presidential material bamubuuza they are seeing you as a presidential material n'abagamba not here as a presidential material lwakubadde mu kyemunda bamu ba presidential material bali mu thousands of thousands bali mu 10,000 kankuteereko akatambi otegere nti omuntu asobola okuvayo nawakyeyita nti nze ndi president akikoleredde era ffenna tukiraba tusobola okiricognizinga ddala really ono presidential material bannange sagala kulyaza necessarily make you presidential material. Well, I'm president. There are so many people who are presidential material. They are in here. I present myself as a glue. As a glue to this. We need right now is a leadership that will through this dictatorship. I know that I'm fully qualified to lead Uganda. But again, I know that it's not my qualifications alone. It's a qualification of all the Ugandans that want change. This is, I'm not doing this as a team. I must also say that I am presidential material. I'm well educated and well. It's important to compare with the president that has presided over our country for more than 34 years. He is not as educated, credible, and you age when he came to power, when he took over the country. So I want to be as him. Fair enough. And I want to bring this conversation to you, Mr. Kyagulanyi, because what is it that you are offering Ugandans? Talk to us policy this year's election, assuming you get the job and you are president of Uganda. What is the first thing, for example, that you'll do as the president? I, together with my team, want to put an end to a lawless leadership. We have 5 core principles that we are targeting. Rule of law, human rights, which you don't have in Uganda. The laws exist. We have the most beautiful constitution, and we have amazing laws, which we do not. The government in Uganda does not respect. So we want to return the rule of law and the respect for human rights. As a common person, one of our biggest cries has been the health sector, because that we should 300 children a day and more than 19 women giving birth die in Uganda on a daily basis. We want to improve the health sector. We want to improve because that is the bedrock of our economy. We want to bring back the ownership of the natural resources and land of our country to the hands of the people. And most simply, we unite our country, divided along ethnic, class, and religious Flight and has already political touched down, so lines. we Want to unite our country, and then prepare to start because we are better than the way we were.
tuvuddeyo kakati wabula abatannaba kubanga musubscribinga simanyi kye muliko nagambye kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otwegattako kirira wansi obeere nga otwegattako kakati abantu abamu mugenda ne mwebuuza ebibuuzo mubeere eyo nga mulaba mukoze ebintu bingi naye nze njagala nkutegeeza nti ebintu ebibi tebituuka ku bantu balungi ng'oba obadde weewanawana nti gundi oyo kale abadde mulungi naye lwaki ate kino kimutuuseeko nedda eyo beera era tukolanga ensobi ebintu ebibi tebituuka ku bantu balungi ate era oyina okimanya nti ebintu ebibi tebituuka ku buli muntu yenna tebituuka ku muntu mulungi so ate era tebituuka ku buli muntu yenna naye ki ekireetawo enjawulo engeri abantu bano engeri abantu abalungi balwesipondingamu ebintu nga bibatuuseeko kyekibafuula okuba abalungi kikuddiremu nti ebintu ebituuka ku muntu omubi ne ku muntu omulungi tebirina kumwagabituukako kubanga ebintu ebibi bisobola okutuuka ku buli muntu yenna tugamba nti gwe mubi kyoyo mubi wano mulungi ensonga akyafunye ekizibu kinedda bituuka ku buli omu wabula gwe engeri gye resipondingamu nga bikutuuseeko kyekikufuula omulungi oba omubi kati weekyekinge ng'obudde bukyali nze nyongera okubajukiza nti muli ku UG Update TV ku musinziro banga otuwuliriza mulamwa kati tuddayo ku mulamwa gwe twatadde awo lwaki mulowooza gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni yeeraliikiridde nnyo lwaki yeeraliikiridde nnyo okudda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuliriza nabamugenda muvaako mujje mukoole bannammwe tukyali ku mulamwa lwaki ebintu ebirungi lwaki gavumenti eno eya mwami Yoweri Kaguta Museveni twabulwa beeraliikirivu nnyo mu kudda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo with no grain of doubt tukimanyi bulungi nnyo watali kubuusabuusa yadde na kimu nti gavumenti byonna ebikola bitugenda maaso n'ogiraba ekola ebikolera ku paniki bali ku pressure bali ku bunkenke olowooza lwaki olowooza lwaki buli kimu bakikolera ku bunkenke Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okulinnya ekigere kye mu ggwanga Uganda ng'ebimu bali serudi nabyo bali mu kino kye baliko kye bayita okusiiringa Kyagulanyi Ssentamu agenda okutuuka nga tewali kisobola kwanisiiringibwa byonna bagenda bikola amateeka bakyagayisa agatawa opposition n'omu mwagaanya kuyingirira ntebe ya bukulembeze oba kubayingirira mu buyinza buli kimu bagenda kikola kino kye baliko kye bayita okusiiringa bali ku paniki yensonga lwaki bataddewo n'ekibeera ekibalaga nti ne bagenda maaso n'okukwata corruption bali mu kulwanyisa buli bwanguzi bali mu kukwata babbi mu ggwanga ekyo nze nkiyita kiwejjowejjo ng'era awummudde tannatuuka olw'ensonga nti ebintu bingi bikyapeninga bw'oba otunuulidde ekyo kyokka kati bagenda kuvaayo bakulage nti mpoozi kati yeroro yalina decision makings ez'enjawulo buli kimu kati yakisalawo eby'enguudo yabitutte dda bintu bingi bagenda okugyayo nga balaga nti naagenda maaso n'okubimenteininga naye ekijja okukola enjawulo ekijja obisaabululamu amazzi kwe kudda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era buli kyolaba bategeka
bakikolera in a concrete way. Bakakasa nti bateekawo concrete ow'amaanyi era ow'enjawulo basobole okukisiiringa kuba bamanyi nti ono omusajja waatuukira agenda bbiyiwamu amazzi. Kibasinga okweraliikiriza y'engeri gy'agenda okujjamu, tebamanyi ngeri gye yagendamu, ate bakimanyiiko nti ali eyo ali mu kukuŋŋaanya ba mukago ba alias ab'omukago abayinza omukwata ku bigabega nga Museveni we yayingira era Uganda y'engeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asuubirwa okuyingiramu. So ndowooza olaba engeri gye kyeraliikirizaamu gavumenti, olaba obunkenke bwa gavumenti we buli. So gwe yenna abadde aweddemu amaanyi n'essuubi, tunuulira ebikolwa ebigenda mu maaso mu gavumenti bye bagenda mu maaso n'okukola, n'oluvannyuma oddemu amaanyi wekka na wekka. Bino ebikolwa bye bakola tebibamalaamu maanyi, trade order gye bakola tebamalaamu maanyi, amateeka agayisibwa tegabamalaamu maanyi. Eyo ebeerenga amplifier eba amplifying obbazzaamu amaanyi. Mukimanye nti nno omulaba mutandise okulaba ebikolwa ng'ebyo waliwo nawo kye beekengera. Kati gwe waaki weekengera nnyo bye bagenda mu maaso n'okukola n'oteekengera nnyo ate bo kye beekengera? Wandibadde weekengera ekyo kye beekengera okukola ebyo ebikolwa, kitegeeza kyekyamaanyi okubasinga. Ssekasamba Shafik naawe kwoli nkulabye, nkutumiddeko nnyo webale kubeera ku Yogi Updates TV. Ssekasamba Shafik webale kubeerako. Ekyo kye batya ekibaleetera okuba nga bali ku paniki bakola buli kimu. Gunawe kiwandibadde osinzirirako okutya, kati tya nnyo ekyo kye batya n'okusinga ebyo bye bakola. Tukyagenda mu maaso. Ssekasamba Shafiki ogambye otya, how are you doing today? Tuli bulungi, tuweereza, nammwe mwebale kubeerako, mwebale kusharinga, mwebale kulayikinga, mukola omulimu ogw'amaanyi. Mukolera ddala omulimu ogw'amaanyi nnyo. Waliwo abambuuza, ennamba y'essimu ya WhatsApp. Nabagambye ogenda ku logo yaffe awo ku YouTube channel, ennamba eyo weeri, era y'ennamba bannange ya fundraisation. Twagala okugula ku byuma empya, sawundi, cameras, sobole okubeera nga naffe tweyunula omutindo bannange, tuleme kusigalira mabega, tuyige okukuppako ebintu mukyagala kintu kyammwe, so temukindeka musobole okuweza. Enamba nabagamba eri note 7 eri 0745 34 43 64 0745 34 43 64 yeyo nno ennamba gye tuyitako ku WhatsApp namba eya Yogi Updates TV. So enamba tugiteerawo mmwe abaagala okukola fundraisation, musobole enamba ekandowooza kangibateerewo musobole okubeera nga mugira mulemekerawo gimbuuza, mulekerawo kumbuuza ennamba eyo bannange. Plus 2 5 6 yeah.
gwagala okuweereza obubaka okukobooyita namba eyo ya whatsapp egibateereddewo awo ya Yogi Update TV ku whatsapp osobola okuba nga oyita abankubira amasimu kikamwendekemu tulina okuweereza ggwanga kimu kyokka kyetusobola okugatta ku ggwanga lyaffe simbi tetulina osobola kugamba nti tukole kino wabula ddoboozi lyaffe lisobola okuyimusa etusobola okumpulifayinga lisobola okuba nga liteekawo omuwendo ogenda maaso mu ggwanga. Nakino musaanidde mukimanyi ngezaako kujjamu kwerumaŋŋana bumulumulu obuli mu kibiina kyaffe muli mu bannankyukakyuka awo mugenda maaso n'okwerwanagana mweka mwekka ba advocates. Kakati kasita omanya nti ggwe intensioni zo ziri pure, intensioni zo z'olina mu nkyukakyuka n'ekibiina ziri pure era nga tokolangako na kintu kikyamu kyonna kyonna neebakuwaayiriza oddamu gwe tofaayo oba abantu abo bakusonyiye oba baddamu okwongera nawe si nsonga. Sigala ng'ogenda mu maaso n'ekikolwa ekyo buli w'omanya nti intensioni zo ziri pure era gwe tolina kyamu kiwali okoze genda mu maaso n'ekikolwa kyo weeraliikirira. Kati bannayuganda mu biseera ebisinga njagala na kino mukimanyi mwe abagenda mu maaso n'okuba nga muwaba babawabya ne muva ku nkyukakyuka ne mugenda ate ku sayidi egenda mu maaso n'okujeeza eggwanga lyaffe Uganda. Njagala mukimanyi nti abantu abasinga bajja kwagala kasita banaabeera nga basobola okukozesa buli banaayagalanga okukozesa bajja kwagala ennyo era bajja kusuusuuta naye okwagala kwe bajja okwagala bajja kuba bakwagaza kasuusuuto ke baagaza mulekwa mulumbe naye royaliti yaabwe ejja kukomekkerezebwa nga benefiiti yaabwe gy'oli ekomekkerezeddwa ng'abalaba tokyabagasa nga tebakyalina benefiiti mu ggwe royaliti ejja kukomekkerezebwa era ojja laba engeri gye banaakuyisaamu. Ababaka musindikidde ababaka ba paaliyamenti ba cabinet ministers ebyatuuse ku sipiika Anita Amongi mwabirabye. Kino ekigambo kyembawa nabage mufune muwandiika kikulagira ddala amakulu agagenda mu maaso ku kintu kino nti abantu abasinga bajja kwagala nnyo nga bakulabyemu omulimu gw'okukozesa biki byatakozeseza sipiika Anita Amongi, biki byatamukozesezza okulya mu ggwanga ly'olukwe byonna abikoze, eggwanga lyo disindika mu matigga byonna abikoze, awaddeyo eggwanga lye. Naye nga bwe nkugambye nti nno bajja kukozesa nga balina bajja kwagala nnyo era bajja kukkiriza okulya wamu nabo okutuula ku mmeeza y'emu muli ebyeggulo mu kyakyanse bajja kuyitanga ku meetings zaabwe kubanga baagala okukozesa bo kyabalema okuyisaawo bawulira ensonyi nga bakikoze wabula ate gwe bakikozesa gwe nga gwakikola tebajja kuwulira nsonyi. Naye royalite yaabwe ejja kukomekkerezebwa, okwagala kwabwe gy'oli kujja kukomekkerezebwa nga tebakyakulabamu mulamwa. Era kasita loyalty ends era ne benefits wezistopinga. Otegedde ekintu ekyo tukyagenda mu maaso. Leero nabagambye nti tugenda kusoma kakati njagala kino mukimanye. Bwe twogera ku kintu kya respect, abantu abasinga bali mu struggle naye nga tebaba respectinga olw'okuba mbu baavu. Struggle tetegeeza ssente. Mu ggwanga Uganda wano we tuli mu ggwanga nga respect
bakirabanga ssente, tuyalina ssente gwe balina okurespektinga. Wano tuli mu ggwanga obanga society wano mu ggwanga Uganda nga ebyonsoma babitunuuliranga just max. Era nga bajajinga emisomo gyo ne byomanyi ne byotegeera nga max. Era tuli mu ggwanga eritunuulidde obulungi bw'omuntu nga bamutunuulira mu kkala. Respect nga bagitunuulira mu ssente. Ne batalowooza ku kintu ky'alina munda ekiyinza okugatta ku ggwanga. Bannange kyemutunuulira mu muntu kyemumulaba si kyali munda. Ekyo kyemumutunuulirako si kyali munda. Omuntu Katonda yatonda omuntu nga wanjawulo ng'alina secrets nnyingi nnyo nga byakwese bingi nnyo munda ye byotayinza kubikkula byotayinza kumanya. So mufeeyo n'okukwata abantu abalungi, mubakwate bulungi mu ngeri gye baba beereramu. Wano mu kibiina nabaga mwina kubeera soft, cool ng'amazzi. Amazzi osobola okugatudropinga buli wamu. Amazzi gali soft era gali cool, y'ensonga lwaki gasobola okupenetratinga buli wamu. Osobola ogasanga nga gayise mu lwazi, osobola ogasanga nga gayise mu kintu ekyatalaga ng'olaba gatonya. Lwaki? Kubanga gali soft and calm. Okitegeera? Ate go tegeebuuza wa gye galaga we gatandika ekiruga gakitandise. Ekyo osaanidde okubeera ng'okimanyi. Bino mbyogera ensonga ng'abannange bangi baweddemu amaanyi nti bataddemu nnyo amaanyi kati balaba ke kaseera ak'okuserebeera. Amaanyi gali ge mwalina mu kusooka ge mwanyi ge muba mukozesa kubanga mutuuse ku ssa eri okubanga muwangula. Oba mukitegeera? Ebiseera ebisinga kye muba mulina omwanya mwetaagayo ennaku enzibuzibu okumanya abantu abatuufu mutusaanidde okubeeramu. Mwetaaga ennaku enzibuzibu okumanya mukwano gwo y'ani, baani b'olina okukwatagana nabo, okumanya omukulembeze oyo y'ani. Mwetaagayo ennaku enzibuzibu. Mwetaaga okumanya baani bappasenja bammwe mu bulamu bwammwe. So togayanga kyezinze, eggongolo libojja, olugendo olukulu lutegeere. Kakati mu kukkiriza kwammwe mwe tugenda okufuna obuwanguzi. Ekyo mukikkiriza oba mukigaana? Mu kufuba kwammwe, mu kusalawo kwammwe, mu bumu bwammwe, mu kwekyawa kwammwe, mu nnaku yammwe bwagenda okuva obuwanguzi bw'enkyukakyuka. Bannayuganda nno bangi bakutaddeko amaaso, essuubi lyabwe liba limu ggwe, kyokka naawe ogamba okooyookoye. Kati gwe woopoyedde bali abadde bakutaddemu essuubi bwe oyagala bakole batya? Olaffe naye tugenda okubeera nga tutudde awo tulere bulezi ngalo nga tewali action n'emu egenda mu maaso mu Uganda. Omulowooza buli kimu tugenda kitunuulira nga kigenda mu maaso olw'okuba twakoowa buli kimu bwe tugezezzaako olwo tupoye. Balitubuuza biki bye mwakolanga eggwanga lyammwe otuuka wano bannange bajjajja. Nolwo omuzadde abaana bazzukulu bababuuza ne bajjajja mwakola ki okubanga eggwanga lino lituuka ku ssa lino? Nga mubagamba twagezaako. Ki kye mwagezaako?
bannange singa temuteekawo buwanguzi bino byonna bye mukoze bye mugezezzaako bannammwe abafudde tebijja kulabika, bijja kulabika ng'ebitaliiwo era teri ali barikogonizinga nti mwagezaako. Nedda saawa zino Arsenal yatutte ekikopo naye abasinze okugezaako ennyo ye Manchester City naye teri agenda barikogonizinga nti nno mwagezaako nammwe tubarikogonizinga. Nedda bagenda kurikogonizinga abo abawanise trophy, abawanise ekikopo. So buli we tugayaala Arsenal bakugayaala naye tatwala kikopo, byonna byonna byekoze bibadde bijja tundibwa ng'ebitaliiwo, tebijja kurikogonizingibwa olw'ensonga nti banoonya success. Mwali mukola ebyo ki kye mwateekawo? Tegedde ensonga eyo. Opio Daniel webale kubeerako abuuziza ki ekigenda mu maaso wawe. Omukulembeze akomawo, omukulembeze akomawo ke kaseera ak'okweraliikirira. Abadde babuuza ki ekigenda mu maaso, mumanye nti omukulembeze akomawo ssaawa yonna. Ebyo saagala abamu badde mwerabidde ekintu ekyo nti omukulembeze alina okudda, teyagenda kusiisiira eri si kwawe newankubadde ayinza okuba alinayo amaka, naye njagala okitegeere East and West, home is the best. Ewaka oba home, ewaka we tuyita home is not where we live but home is where we belong. Si yo gye tubeera wabula ewali ensibiko yaffe gye twetaagisa okubeera. Home is not where we live, home is where we belong. Eno yewaka era ajja kukomawo ewaka ku butaka. Abadiaspora mwebale mwaniriza era munfiiringa nga ali ewaka, mumulabisa okuba nga ali waka. Naye njagala mukitegere kino, home is not where we live, home is where we belong. Era mwenna abali eyo mu diaspora abaasiisiira nga muli eyo mukajjadde, njagala mbategeeze nti mufube ennyo era mukole nnyo mubire nga mukomawo ewaka. Tosobola kuŋŋamba nti mukkalidde eyo mutudde entende nti kati egye mwafuula ewaka wammwe. Ewaka si we wantu we mubeera, we wantu we mugwanira okubeera, nga mugwanidde ddala okubeerawo. Opio Daniel ogambye please translate in English also. Otuwadde obuzibu naye tujja bigezaako. Opio Daniel tujja bigezaako, tofaayo, tujja bikutranslatingira mu Luzungu. Mbadde ngamba nti home is not where you live but home is where you belong. Kati gwadde eyo n'olowooza nti ewaka wammwe eyo gy'oli, eyo gye wasiisira eyo mu mawanga nti yewammwe okuba olinayo akayumba, ekyo bakulimba. Eno message egenda erimu abali mu diaspora, mukole omulimu ogw'amaanyi ennyo era temuvaayo kwekannansa nti ffe aba diaspora twakoze kino wekiti, mwe abali mu Uganda mwakozewo ki. Mulimu gwammwe kubanga eyo gye muli si waka, eyo mubeerayo bubeezi. You don't belong there, home is where you belong. Era nga tugenda mu maaso n'okubasaasira mikwano gyabwe baganda baffe, musobole okuba nga mukomawo ewaka. Twagala mukomewo ewaka, tubaagala, twagala okulaba baganda baffe ba freedom fighter. Teri kijja tuwasanyu nga tweba freedom fighter namuze okurepresentinga tovaawo. Kakati nno nga kino mukitegeere, ebiseera ebisinga twerabira nga kino mukifurayizinga entya. Ebiseera ebisinga tuyina ebyokusalawo. Gwe yenna ali mu kibiina
tuyina ebyokusalawo era naawe olina okusalawo okwo olina choice yo gy'osobola okukola tebakukaka. Oli waddembe okukyuka n'oddamu NRM, oli waddembe okukyuka n'oddamu FDC, oli waddembe okusalawo okusigala mu kibiina ekyenkyukakyuka, oli waddembe okusigala mu National Unity Platform. But you know this, nti sometimes we are free to choose. Wuliriza twa network batawanyamu kati nejjattereera ebino bye mbagamba fundraisation yeetagisa teekateeka kufuna network ennungi eri ku systems empya kitwetagisa. Chiwakwemuli siwe kiri yesikwemuli kwemuli newakwali network egenda ekyankalanamu naye ejja kutereera mpolampola tetenkanya mpolampola buli muganya sonda ffe tetubafamu gasigaye tumuweereza. Kakati badde mbanyumiranga bagamba nti sometimes be aware of your choice. Mwegendereza engeri gye mukolamu choice. Sometimes you are free to choose any choice of yourself. Oli waddembe okukola choice yonna yonna gy'oyagala, oli waddembe okulonda. Naye don't forget that you are not free from the consequences that comes from your choice. Mwabagala okusalawo okulya mu gavumenti okuba mulabagabayo ssente mukikole, mugende mubawe ssente, mugende mulye. You are free to choose. Muli baddembe okukola choice yonna gye mwagala, naye kyenkugambye nti temuli free ku consequences eziyinza okuva mu choice yammwe gye muba mukoze. Ono ekifrasinga mu Luzungu nga mbagamba, you are free to make any choice, to choose any choice of yourself, but you are not free from the consequences that can come from your choice, that can come from the choice which you choose. You expect a lot of consequences. Musuubire consequences ebyobulabe bingi ebigenda okuva mu choice gye wakola mu kusalawo okwo, kubanga wasalawo nga tomanyi biyinza kuddirira. Wakola choice nga tomanyi biyinza kuddirira, biyinza kuva mu choice yo, naye n'osalawo okikole. Kakati kyolina omumanya nti wali free ng'okola choice eyo ng'eteri akugambako era nga tewali kiyinza kuddirira. Ng'era oli free okuchuuzinga, wali osobola n'okugamba nti nedda eyo choice ngirese n'otagikola, eyo wali free. Naye kasita kakutana n'omala okuchuuzinga, n'omala okusalawo, then you are not free from the consequences ezaddirira okuva mu choice zewakola. Ososonkerezanga omuntu ebeera choice yo. Osobola okusalawo musosonkereza, osobola okusalawo okumukuba, okumuzima, eyo choice yo. Naye ebinaddirira ebinaavaamu ng'omaze omukuba n'okumuvuma, ebyo ojja kuba tolina gundi choice, ojja kuba toli free ku gye biri, bijja kuvuga nga webyagala, nebijja okuba nga bikudirectinga. Otegedde ensonga eyo? Simanyi network oba etufuukidde ki, network etutabuseeko oba ba sisitemu zaffe, ekyo kyo sinnakitegeera naye sinnakitegeera naye tujja tambulirawo. Tujja tambulirawo kubanga tukyasomesa abantu network obadde otya. Sijja kugijjako kubanga tugamba nti tugijjeko temugenda kuddamu tulabako.
So embeera eyo bwetyo. Kandabe connected. Oli ku Yugi Update CV kosinziro bango otuwuliriza. Yes, oli ku Yugi Update CV microcheck 1 2. Ndowooza mbeera y'obudde yetutuusizza ku ssa lino naye tetulina kyakola. Embeera y'obudde yetutwala yeri mu tudrivinga. Yeyagala otulesa omusomo omulungi Kamaala ogwenkanidde wano. tukyagenda mu maaso. Oli ku Yugi Update CV kosinziro bango otuwuliriza. Gwe akatweyungako osobola okukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Ekirala kye njagala okuyisaawo eri mmwe bannankyukakyuka abagenda mu maaso n'okuteekawo embeera y'enkyukakyuka. Saagala oddaawo olowooze ku muntu eyakola ekikyamu era eyakuyisa obubi okulowoozesa nti waliwo ekikyamu gy'oli. Nkiddamu, toddaawo kulowooza, olowooze eri ng'omanyi nti waliwo omuntu eyakola ekibi, abakola ebikyamu, abakuyisa obubi. Ng'otandika okulowooza, okuddaawo olowoozese nnyo nti waliwo ekintu ekikyamu gy'oli. Kibaddire mu luzungu oba onoofuna amakulu gaakyo mula kifuluenzinga wano. Don't let someone who did you wrong make you think there is something wrong with you. Tuleetera muntu eyakola obubi kuleetera kulowooza nti waliwo ekintu ekikyamu ku ggwe, nti oba bo be balungi. Abantu bamuddawo ne mulowooza mu ngeri eno oba bo be balungi. Maama oba nze ayina ekikyamu. Njagala otandika okwekkiririzaamu, njagala otandika okwevaluinga. Olw'okuba nti tebalina value mu ggwe, tekikutegeeza nti nno otandika okubeera nga teweerabamu byamakulu mu ggwe. Kimanye nti nno oli kyamuwendo newankubadde abalala tebakikulabamu, tebakuyisanga we kiri. Gwe sigala nga weerabamu ekyomuwendo ekyo kye weerabamu. Sigala nga weeraba weekolako multiplication, multiplyinga, okukakasa nti okola ki, tuwe kyamuwendo, tuweemalanga mwana. Kati nikano nno kakooti kafune. Abamu muyina ebyayita byammwe nga bibasiranyawo nnyo bagendagano. Naye ensonyiwa wano gye tukola, Muzungu akugamba, make sure at the ceremony of your burial, where you buried your past, make sure that where you buried your past, you make sure that you bury everyone who was present. Lwaki akugamba wa nti egyozisa ebyayitaabi, making sure nti bonna abaali present mu kuziika kw'ebyayitaabi bonna obaziikirawo, naye abamu basigazaawo ne babeerawo. Bagenda kujjukiza gye waziika ebyayitaabi kubanga bakyamanyiyo, era abamu bajja bizuukulayo
babikuleetere ku mmeeza nti oyogera ki nga waziika kino nakino tokyakijjukira n'omwogera biki. Kati weetegereze nnyo Kyagulanyi abayimbi be yayimbanga nabo okusoboka nga tannajja mu byobufuzi, akyali nabo mu byobufuzi. Bwe yaziika ebikolwa bye yali agenda mu maaso nabyo mu kuyimba, kyokka n'aziikiramu n'abo abaali bamanyi ebyayita bye gye yabiziika. Ne bwe boogera ki tabaanukula tabayitaba. Bwe tujjaamu kyakuyiga. Tujjaamu kyakuyiga. Netiwaaka etusonguwa nnyo. Wano wenkubira mwena munno omulanga bannange alina kaayinayo enamba y'essimu nagibateereddewo awo era eri ku WhatsApp. Tusuuleyo k'otusuddeyo kubanga twagala okufuna ku intaneti eri fast ne intaneti etagenda tutawaanya. At least tufune ku Starlink tusobole okuweereza n'omutima gumu. Naye kati netiwaaka yaffe wano ennaku zino gavumenti yaffe egikwatamu nnyo nga mukimanyi. Era netiwaaka byemu ku bintu ebisinga otusumbuwa wano. So singa tufuna Starlink eyo tuba tugenda kuweereza n'omutima n'omutima gumu. So mu mbeera eyo nkowoola buli alina kyasobola okugattako. Enamba y'essimu yemu eri ku mobile money eri emu ku WhatsApp. Wakati saa zino twandibadde tetufuna bintu ebiti bino ebitutawaanya netiwaaka mugiraba ebuukabuuka, kyokka ate nga tuli mu lesoni esinga okuba ey'omugaso ennyo mu bulamu bw'enkyukakyuka eri baganda baffe. Baganda baffe bangi tebafuna budde okumanya bino ebintu. Batunuulidde ekintu kimu struggle. Basanze bafeesinze challenges nnyingi nnyo mu struggle eno. So tuleme kitwala nga kyakuzannya. So kino ekintu kale gwe oyinza obba owulira nga tekiggattako naye bangi bekigenda okugattako n'okuwa essuubi. Njagadde olunaku lwengeri gye luli olwa weekend tutegeere ku bintu ebiyinza otuzimba emyoyo. Ebintu ebiyinza otuzimba emyoyo. So naasanyuka nnyo ng'aliwo avuddeyo nga agamba bannange nze gundi ntaddeko kano ntaddeko wenti, kyonna tukyaniriza kye munaaba mutaddeko. Leka gwe abaasooka okuteekako. Tukuze omukutu guno muliko bantu baabo batu temuliiko bangi naye mmwe muli ba muwendo nnyo n'okusinga oyo gwe bagenda okkako okuggyako. Gwe kitegeeza nti ofaayo nnyo okuzuula eby'omuwendo era obyenoonyeza. Okitegedde? Tukyagera mu maaso. Njagala bannankyukakyuka na kino mukimanye nti si buli situation gye tuyitamu, buli mbeera gye tuyitamu yeetaaga reactions. Si buli muntu kyakuyisaamu nti weetaaga oreactinge. Abantu abamu bakuyisa mu mpisa eyo olw'okuba bali mu kugezesa. Ddi wootekedde okumanya nti eno situation gy'olimu oli mu kugezesebwa. Ekyo nakyo olina okubeerako ekisa ekyo ekikulaga nti nno kati eno embeera gye ndimu ennyigiriza. Gundi aŋŋambye ekigambo naye oba abadde angezesa oba abadde anvuma bannange oba abadde ansoomooza. Ddi lw'otegeera. Njagala otegeere nti si buli situation nti olina okureactinga. Not every situation needs a reaction. Ekyo kimanyi. Ebiseera ebisinga salawo okubeera kaamu kakkane. Ebiseera ebisinga salawo kakkane. Okusalawo okukkakkana ge maanyi. By the way, omuntu akkakkana mu situation nga yakazigizigi. Omuntu akuulinga embeera n'agiwako amazzi ng'eteta. Omuntu oyo aba wanjawulo enkyukakyuka mu bulamu.
Ligani Luswata webale kubeerako naawe ozze ogamba what is going on bro. Omukulembeze waffe saagala mwerabira ali mu nteekateeka zikomawo waka ku butaka. Abambuza ekibuuzo omukulembeze ali mu kukomawo akomawo ku butaka. Mbadde ngenda maaso n'okubategeeza not every situation needs a reaction. Mwe bannankyukakyuka ba foot soldiers muwulirize kino nti si buli mbeera ejja mu bulamu bwo gy'ofeesinga situation embeera embi nti yeetaaga reaction. Emu embeera ebikolwa ebimu bireke bikutuukeko oveewo nga tolina kyonyeze nga tolina kyokoze ng'okkakkanye ng'oli cool ng'oli calm. Ekyo kiba kisa. Si buli omuntu akiyina naye ate osobola okyeyigiriza. Okukuulinga mu mbeera kyekyo omukulembeze kye yabayigiriza. Abasajja ne babakuba batya emiggo ne mukuulinga n'ogamba nti nene situation gye ndiko neetaaga okukkakkana olw'ensonga nti tulina kye tubala ekinene ekisinga wano. Tulina kye tunoonya, tulina ekigendererwa ekisukkuluma ku kino. Ekyo bwe tumala okimanya tweyigiriza okukuulinga n'okukkakkana mu mbeera ezimu ezituyisa obubi. Eri bannaffe abatuyisa obubi baba balina bye batunoonyamu. Abamu baba balowooza batutta, baba baagala kutta. Tunuulira kampeyini zonna zeyiseemu abasirikale okusoomooza kuba kusoomoozezzaako. Olowooza ki kye bakwagaza? Singa siggwe okukuulinga olowooza obulamu wandibadde okyabwina. Naye kirungi nti omukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabayigiriza okukuulinga. Kati awo kiggyeyo olugero lw'enkugambye not every situation needs a reaction. Muyige okukuulinga mu mbeera ezimu ebintu ebimu mubiyite mubireke biyite. Uganda 24 webale kubeerako oli live. Uganda 24 sharinga esobola otambuza eddoboozi lino olinnya Uganda 24 nono omukutu oweereza nagugu enkyukakyuka webale kubeerako. Kakati njagala mubeerenga ebbanda. Mmanyi ebbanda kyerikola. Ebbanda likola liti embeera kasitejja wuliriza. Embeera kasitejja nga ya mubuyaga etya ng'egenda maaso nga litunuulira embeera ez'omubuyaga oguze okugenda maaso n'okumenyaamenya emiti gyonna gyonna egyesimbye egy'amaanyi. Amaanyi njagala otegeere nti no gali mu bugonvu na kukkakkana, tegali mu kwegulumiza na kwesimba bwantoogo. Kino njagala okiyige. Ng'embuyaga ejja, ng'embeera nyamaanyi, ng'embeera esoomooza, ng'emiti gyonna giri mu kuwogoka, giri mu kuneguka, gyegulumiza, gigamba girwanagana n'embeera eriwo. Gigezaako okukwata embuyaga, giziyiza embuyaga. Ekifaako ogenda olaba gikondoose gigudde wali, gitandise okuvaako amabutabi. Kati ebbanda ddyo kye likola likutama bukutami. Era bwegendereze nnyo ebbanda biseera by'enkuba nga kibuyaga mungi ddyo terirwanagana na mbeera ya kibuyaga, likutama bukutami wansi, kibuyaga n'ayita. Embeera eyo kuba limanyi nti yakaseera bukaseera neeyita, then liddamu ne lyesimba. Otegedde akantu ako? Ne liddamu ne lyesimba. So mbakubiriza okubeeranga ebbanda yonna gye mubeera, naddala mu kaseera kano. Akaseera ke kali ak'okwesimba ne tugulumira, naye ndowooza si ke kano. Akaseera akatuufu kajja. Njagala mubenga ebbanda erisalawo okuteekawo embeera ne likkakkana ne libeera kaamu. Embeera neeyita, kibuyaga n'ayita, ne limala ne liddawo ne lyesimba buto. Ge amaanyi agali mu kwekkakkanyaako. Obadde omanya ensonga waaki omusota igo terwanagana na musota? Ate era igo obunyonyi nga bugitabuseeko nga bugenda mu maaso n'okubeera nga bugifuukira ekyambika ekizibu, yo igo kyekola terwanagana nabyo, eyambuka bwambusa esula busituzi byowaatiro byayo neeyongera mu bbanga wala nnyo. Eyo ebintu bino gye bitasobola kubeera nga bikola ki? Nga bifuna oxygen.
waliwo embeera ejja nga weetaaga kwewanikako bwewanisi, ebikuyigganya obireke wansi obitwaleko waggulu ku levo gye batasobola kubeera nga baliyakitingiramu, awo ojja kuba obamaze amababba. Okitegeera tukyali ku UG Update TV oli embeera weetyo yegenda mu maaso. Okyali ku UG Update TV k'osinzira obba ng'otuwuliriza. Tukyagenda mu maaso n'okusomesa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukyagenda mu maaso n'okusomesa UG Update TV k'oli kakati embeera eno nkiwa kuno okusomesa tujja kwetaaga okusobola okulaba nga baganda baffe ba foot soldiers tugenda maaso n'okubeera nga tubateekateeka, kubanga waliwo emisomo gye tulaakinga, waliwo ebintu by'omulaba ebitujja ku mulamwa ebituleetera okwawukanayawukana naye nga busonga butonotono. Nakano nako kawandiike gwe foot soldiers naye munnankyukakyuka. Tomalanga nnyo obudde ng'olowooza ku ebyo bye wandikoze mu nkola ey'enjawulo. Tomalanga obudde ng'olowooza ku ebyo by'okoze ng'olowooza nti gwe wandibikoze mu nkola ey'enjawulo. Ekintu ekyo kiwulidde kankikuphrasingire mu luzungu. Do not waste time thinking about what you could have done differently. Waliwo oluzungu olutuufu lwenkitaddemu munampabula. Abali ebungereza ebulaaya mwafuuka bazungu munaatwabula. Do not waste time thinking about what you could have done differently. Kyentegeeza nti toddawo mu kumala budde ng'olowooza ku ebyo bye wakola nti wandibikoze mu ngeri ey'enjawulo olw'okuba kiri wakikola ne kitatuukirira bulungi okati kino olwo oli mu kulowooza ke singa nakikola bwenti, kale oba singa nakikola bwenti. Buli kintu ky'okoze nga tomanyi that is a try, wali ogezaako bugeza era kirina enjawulo gye kyateekawo. Toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Kuuma amaaso go mu kkubo ne direction gye wali ogenda mu maaso okukwata. Wonna okuuma amaaso go mu kkubo eryo ku luno ojja kukikola mu ngeri ey'enjawulo gye wali olowooza ng'osigadde ku lugendo. Kati olw'okuba wava mu struggle tovaayo kutandika kugamba struggle nagivaamu kubanga kiki kye nakola mwana, ate mwana siwe nti we nali nnyina okukikola. Lekerawo okulowooza ku ekyo kiwandikoze mu ngeri ey'enjawulo ky'otaakola. Sigala ng'oli ku mulamwa okikole ku luno, ku mulundi guno okikole mu ngeri ey'enjawulo. Keep your eyes focused. At this time you do it differently. Okitegedde ekintu ekyo okikole mu ngeri ey'enjawulo. Nabagambye dde oli ku UG Update TV osinza obba ng'otuwuliriza. Okitegeera njagala okimanye nti tuli mu ggwanga, tuli mu nsi
nga essanyu liwa abantu ebizibu era nga n'ebizibu abamu bibawa essanyu. Kino oyinza okuba tokitegedde. Okugambye tuli mu nsi ng'abantu essanyu liwa abantu ebizibu ate ng'ebizibu biwa abantu essanyu. Kyentegeeza kye kiriwa nkikufrazingira mu luzungu osobole okitegeera. Njagala okimanye nti we live in the world where your joy gives people problem and your problem gives them joy. Kyo kitegedde tuli mu nsi ng'ebizibu byo oba ng'essanyu lyo lifuuka ekizibu eri abantu abalala ate era nga ebizibu byo bifuuka essanyu gye bali. Saawa olina okwegendereza abo bonna bw'obadde oyita banywanyi mukwano n'otandika kufuuka singa kwokka. Olina otandika okwegendereza ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Oli ku UG Update TV ng'osinzira obbanga otuwuliriza bw'otannatweyongako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Nnyongera maaso n'okutumira mwenna bali mu diaspora, foot soldiers, abantu b'enkyukakyuka, mwenna nti mukola omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo. Saagala mubuuke WhatsApp namba nagibateereddewo awo, fundraisation number oba bwe tebakyogera. Mulaba network etutawaanya, buli kimu kitutawaanya. Amaloboozi ge tulisiivinga si ge tulina okulisiivinga. Twetaaga ne kamera mwe mukyoga munyulwa nnyo omuntu obaweereza nga temumulabako. Ebyo byonna tubyetaaga. Naye tugenda bikola tutya mu mbeera eno ey'okubaweereza ate eno nga tunoonya n'akasente. Embeera eyo si nnyangu, tugigezezzaako egaanye. So kye tuba tusaba nammwe mutukwatireko. Mutukwatireko bannange, si mububi naye gwe yenna ayina ky'asobola kyonna kijja kwanirizibwa. UG Update TV k'osinziira tukyagenda mu maaso n'okusomesa. Newankubadde tuli ku mulamwa ogw'okubanga waki gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne banne beekengedde okudda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati muwano mu kudda nze ndi mu bateekateeka agenda okukomawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buli kimu muli bateefeteefu, muli bateeketeeke. Likinga, sharinga, jangu mu comment section teekayo endowooza yo. Osobola n'oteekayo endowooza yo gwe yakatweyungako ng'osinziirira ku mulamwa. Tekitegeeza kubanga obadde olina tufolowinga kuva we twatandise paka kati ti gwe tolina ky'omanyi era omulamwa togumanyi, tolina ky'ogenda kuteekawo. Tukyagenda mu maaso. Tukyagenda mu maaso n'okusomesa ng'omukwano gwange ali yampuliriza okuba nga okusomesa bulungi jangu mu comment section gw'ayina ky'oyize, ayina by'oyizeemu. Kakati network etutawaanya naye tetulina kyakkola katutambulirewo. Kwata eppeeni n'olupapula na kino kiwandiike. Gwe munnankyukakyuka na kino kiwandiike. Gw'ayina amagenda go na kino kiwandiike. Gw'ayina gy'alaga. Gw'ayina amagenda, ayina destiny na kino kiwandiike. Ayina olugendo lwatandika. Bino nno ebigambo by'otagenda kuwulira nnyo walala. Byogenda okuba nga owulira wano ku UG Updates bye tugenda okuba nga tubateerawo. Era twagala tuzimbe platform eno n'obwegendereza ng'abantu erina kyebagasa, so si kugasa platform eno yokka wabula nga nammwe bagasanga nammwe. Njagala okimanye ti si buli muntu
mwenna bali mu nkyukakyuka mbalaba mwesojja n'osanga ng'oli abuukidde ate gundi abuukidde Sadamaani Makebe ate ogenda okulaba ono simanyi gundi ate Lumbu yabuukidde ono ate ogenda okulaba ani abuukidde gundi. So ebyo byonna bibaawo naye njagala otegeere kino gwena yenna nga temunneebuukira njagala osooka weetegeere ggwe nti si buli omu alina okutegeera ku lugendo lwo. Buli muntu alina olugendo lwo olw'okukwata ate buli muntu alina ekkubo lye lyakwata. Omuntu atamanyi gy'alaga ye mumuveeko oyo ye tabula kuba buli gy'alaga waba watuufu. Kikuddiremu omuntu atalina gy'alaga atamanyi gy'alaga tabula. Njagala buli muntu otandika olugendo lwo ng'omanyi gy'olaga. Buli muntu manya olugendo lwo wa gy'olaga. Omuntu atamanyi gy'alaga tabula. Lwaki aba tabula? Kubanga buli w'alaga waba watuufu. Kati buli muntu ajja n'akubuukirabuukira n'abambira eri yemuleke talina gy'alaga tamanyi gy'alaga. Ate era okuba nti tamanyi gy'alaga tegeeza nti yabula. Nedda. Eyo byonna gyali watuufu, byonna gy'alaga waba watuufu kubanga gy'alaga batamanyiiyo. Otegedde ensonga eyo? Kati weegendereze nnyo, si buli muntu yenna ategeera gy'olaga ate si buli muntu nti ategeera gy'alaga. Osanga nga babungeeta buli wamu si lwakuba nti baba babuze, nedda baba bakyanoonya lugendo lwabwe. So wenvayo ne nkugamba nti si buli muntu nti alina okutegeera olugendo lwo. Kiri oke oli wano kubeerawo na bulamu bwo, si kutegeeza buli muntu, si kumanyisa buli muntu. Okitegedde? Oli wano kubeezaawo bulamu bwo so si kutegeeza buli muntu, si kumanyisa buli muntu. Bwenkiza mu luzungu nsobola okifulayizinga bwe nti not everyone will understand your journey. Oli wano ku nsi kutambuza bulamu bwe, not to make everyone understand. Okitegedde? Oba bagambye kino tovaayo nnyo kunnyonnyola ate kino ekyo nabadde ngezaako okukola kino tonnyonnyola. Buli muntu alina olugendo, tonnyonnyola kyobadde okolamu enaani. Buli muntu alina olugendo lwe. Waliwo n'abatamanyi gye balaga abaana, tekitegeeza nti nno abatamanyi gye aba yabula. Jesi abatamanyi gy'alaga, omuntu atamanyi gy'alaga kyabagambye nti tuweekanga abantu abamu nga bali mu NRM nga bazzeeko mu FDC bazzeeko mu NUP. Sigamba mbu oba aba yabula, abatamanyi gy'alaga talina gy'alaga. Ate nabagamba mulekerawo okunnyonnyola ennyo, ate naawe lekerawo okuwuliriza okunnyonnyola ennyo, lekerawo okunnyonnyolwa ennyo. Oba bitegedde ebigambo bino mbigase. Lekerawo okunnyonnyola ennyo, ate naawe lekerawo okunnyonnyolwa ennyo. Lwaki nkugamba bwentyo? Ebiseera ebisinga nagamba ojja tuuka ku levu nga tokyali muntu gwe bannyonnyola ennyo, nga tokyali muntu wa kunnyonnyolwa nnyo, nga tebakyatunnyonnyola nnyo kubanga ojja kuba tokyetaaga explanation zaabwe, ojja kuba teweetaaga bibannyonnyola kubanga ebikolwa byabwe biba obwedde byamaze dde okunnyonnyola ki kye bali, oba ebikolwa biba byamaze dde okunnyonnyola ki ky'oli. You will reach an extent when you don't need to explain to people
because your actions have already explained to what you are. Tegedde ensonga ezo nti ojja tuka ekiseera ng'omuntu takyakunnyonnyola nnyo nanyonyola nti ate eri emulemulemu nawadde nkozeyo kiti bambuuziza tererere butunga bikola byabwe bijja kunnyonnyola ki ekituufu kye bali nga tebakyayinza kuvayo kunnyonnyola bulamu. Yeerovo gye twagala kututuukeko mwige okwawula entengotengo ku ntula. Kitegedde bannankyukakyuka ndikumu tuyige okunnyonnyola okwawula entengotengo ku ntula. Bajja kuvayo babalimbe nga bali mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga, bali mu kukwata babbi, bali mu kugula ffeemu, bali mu kugula ffeemu eri mmwe bannayuganda. Bagezaako kuteekawo mbeera, nawulidde nti Muhoozi Kainerugaba bali mu kuteekawo mbeera nga sisitemu Ibrahim Traore omukulembeze wa Burkina Faso gye yakozesa okujja mu buyinza naye gy'ayagala okuleeta okujja mu buyinza buli kitaawe awanike. Mbadde mukimanyi nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni yayina okulonda sipiika era ng'agenda kulonda Norbert Mao. Nolowooza lwaki omwana amusinga amaanyi n'alonda obofu? Olowooza transformation teyakolebwa dda? Obuyinza tebwakyusa? Obuyinza bwakyusibwa dda. Jjajja yeekoyera dda ye abeera mu katebe nga yeewummudde. Bwe bamuleetera kifayiro ekyokusoma n'avaayo n'akibasomera. Obuyinza bwakyusibwa dda. Naye eno sisitemu gye baagala okukozesa eya Ibrahim Traore yanjawuloko olw'ensonga nti Ibrahim Traore nabagamba oba nabagambye ddyo bakoosaggulo baggyo bakumakya g'olwaleero nti ono yali mu magye nga kuliko obukulembeze obugenda mu maaso. Najja n'awamba ku ebyo ng'asinziira ku ebyo gavumenti bye yali egenda mu maaso n'okuyisa ku bannansi. Bwe kyawukanira ku kya Muhoozi nti ye gavumenti gy'alimu yegenda mu maaso n'okutuntuza bannansi. Kitegeeza omuntu omu okwesiga akazigo okwefuula omulungi mu abo. Teri musege gusobola kuvaayo ne gweteekako byoya bya ndiga ne gwefuula endiga. Era mu kaseera katono nnyo mujja gulaba nga gusitamye. Anti endiga tesitama ate gwe omusege gusitama. Bwe mujja okugulabira nga gusitamye awo mujja otegeera nti abaayi bulijjo tulina musege. Hawa ne wetunoonya embuzi zaffe endiga zaffe ezeeri ezesayidiri nga tezikyalabika gubeera omwo munda nga gubaluma mpolampola gubatta mpolampola guli emu kwemu guli endiga emu kwemu. So temubuusa maaso bintu bino bye mbagamba, mubeere vigilanti ekimala, mubeere babuufu ekimala. Mukitegedde ekintu ekyo. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange. So system etejja kukola olw'ensonga eya Muhoozi Kainerugaba okwesowolayo ng'anoonya ffeemu mu bantu okujja mu bukulembeze. Olw'ensonga bannansi bagamba bo bamanyi omukulembeze gwe baalonda, bamanyi omukulembeze waabwe omulonde era beetegefu omwaniriza ku kisaawe ku airport omuteeka mu ntebe. After all kati ebya DRA forms babivuddeko tebakyabitunuulidde nga nsonga newankubadde zibangibwa ezirabikako. Ate na kino mu kitegeeza tugenda kulemesa mubaka n'omu abaka abeesimbe abalayidde mubaleke balayire, mubaleke basaavinge emirimu gyabwe, mubaleke barepurezentinge mu Parliament. Temubafaako lwaki muba mubalese? Omubaka wa Parliament talina kyagenda kyusakyusa ku ggwanga. Omuntu owansi gwalina enkyukakyuka y'eggwanga. Osaagala obuvunaanyizibwa okubuuliza ababaka ba Parliament. Oli wamuteekayo kugenda kukaayana ku nsonga ezigenda mu maaso n'okuyisibwa ezikufundiza. Naye we kigaana mu Parliament si kyekyenkomeredde obuyinza kwaba busigaze bwe badda mu Parliament ne bateesa ku kya trade order ne kigaana abasajja ne basinga amaanyi okuba outnumbalinga. Ekitegeeza nti neyo ye fayino kyenyenkomeredde. Parliament entuufu esinga yene y'abantu. Mwe mutuuze Parliament nga abasajja bazze okugumbulula obuyumba bwammwe mulabe oba tebasobole kulikorganizinga Parliament eno.
si ebintu ebimu muleme bitwala ng'ebyomuzannyo. Paliyamenti y'eggwanga yeggwe munnansi asigadde ku gurawundi, ababaka mubaleke temubatunuulira. Kale bo balemereddwa, mmwe mwakoze eki? Gwe nannyini byo olaba walemereddwa wadde okuvaayo okuyimusa eddoboozi lyo, ate oli gwe bitakwatako ebitali bibye. So nammwe kennyini muyige okwebeereramu ku nsonga ezimu. Mutegeera ekintu ekyo? Muyige okwebeereramu mu nsonga ezimu, muyige okwenyigira mu bikolwa ebinjuna eggwanga lyammwe, kubanga lino eggwanga lyammwe n'ebyobugagga ebirimu byammwe, resources ezirimu zammwe zibagenda mu maaso n'okuyigganya, zibagenda mu maaso n'okusaanyaawo. Ebyo olowooza simanyi ababaka baffe mwatukoze bubi, ate lwaki balayidde? Lwaki tebalayira ate eri paliyamenti esooka gye bagenda okugezaako okukayanirako ku ebyo ebikuyisa obubi, naye bwe bigaana naawe eno paliyamenti oli mu paliyamenti eyiyo mu ggwanga Uganda mu firundi, osobola otandika okukayanira eyo. Kitegeera? So ekyo nakyo nkimaze, ekyo nkyogeddeko. Njogedde ku bintu bingi nnyo ne sitalowooza nti nawe mugenda tandika mugenda kuba mugenda kuganyiziibwa, naye kambasabire ebintu ebimu mubere nga mbitegeera. Jjukira nti nagambye nti oli ku UG Update TV osinzira obbanga okuwuliriza